Doctor jebaleko ate njebaleki olinga akudaala mkwano go when a gen has fallen don't send jebale tugamba tutya ku lunaku nga luno Heroes Day akwalifying okubeera omuzira kuba yarwana. Yes, si muzira kyokka. That is a gladiator. Political anthropology. Bitegeeza ki ebyo? Nti person nena bagani Kasirye Ggwanga kafudde kati political stamp egenda kubeeni ali. What is a political stamp? Political stamp akasatiro. Nti akasatiro kasuula everywhere. The four corners of the movement and the four corners of the government has been the four generals. Kasirye Ggwanga, Dr. Tamale. Now oli mba general. General chi. Ali mu kategori aba general magadi oba general. Government erina abakozi buli wamu ne ku masengere mulina. Nakugamba nti lumojja kwewunya ku masengere kuliko safe house. Nga kiboko zinyooka ekyo. Fozinga eri waggulu nga wali. Woli je kironge emiko ginyooko lyewunya. Ensi egenda kusubwa ki ku Kasirye Ggwanga? Knowledge. Kati musajja mugezi. Fetuga mu category emu. He has been a very big friend of Dr. Tamale. I've been a very big friend of him, and the generals never die. Bakola ki? The legacy remains. Gwe sayima gwafa kuba ofa n'ebirevu byo n'empalaata yo n'ebisiraani byo n'enzaana z'oleka ozadde. A person omuntu omugezi yenna azaala abaana aba. Basatu babiri. Mwe baganda aba musajja ala temulina wadde kibanja ate tuzaala abaana 15. Kitegeeza Kasirye Ggwanga is a very different person kati wasigaddewo mu Dr. Tamale. Bintu ki ensi byetamanyi Kasirye Ggwanga byakolera Uganda? Ebingi yajja kami. Nakugamba nti if you want to come in the government olina okusooka okusuula government years 5 emabega. Yasuula eriwa n'eriwa? Yasuula Obote 1 n'asuula Obote 2 ne basuula Binayisa ne basuula Lule ne basuula Amini ne basuula Obote 2 ne basuula Lutito Okerutwa ne baleeta Museveni. Bwe baali baagala okusuula Museveni bamba baziyete yamusuula. He played calm. Lwaki badde bamuwa obwa general? Always the higher you go the cooler it becomes, but in politics higher levels new devils. Omanya abalabe bennina simanyi mbadde Simon kwata mu ngalo. A poor person so akukwata mu kuba coronavirus. No, you have nothing to lose. Never deal with the person who has nothing to lose. Buzibu ki bwe balina? Nze sirya buli kiwamu. Nabagamba the most problematic thing on the world is to find somebody who is selling expired poison. N'obutwa bwe expiring ne kabira nga tebukyatta. Kati omanyi otya buli expire. Batekagala expired dates. Yeka mbuuze soke tugenda awo. Obutwa government UNBS okakasa omutindo gw'ebigwe by'amaguzi erina obukebera kati obutwa babukebera batya? Obutwa anti obutwa waliwo specimen. Specimen. Mese. Nti gundi ne bana abantu awo. Ne sirimbo yali ajja baafuna abaddukavu kwe baagereseza. Tolabanga yabagenda ebizira abataddanga. Sishifangako. Kati politics. Nabagamba Kasirye Ggwanga has died with clean hands. Yera agala kumanyira ali kusaasira. Mbanyenya akabira amasasa abiri. General tebamwepankira kuba kwisaamu ayikalibu. Ne baga kuba mu mmotoka. Dr. Tia baba yawona. Yanika kuba Kasirye ni wawona abandika kubya mu bootu ya kibine eyo nola. Tuli mu kutwafido kakati okuziika tusubire ki ekyenjawulo kigenda bera mu kuziika kwa Kasirye Ggwanga. Oyo tebakuba amasasi. Bomu 2. Ngulu ne official. To send off a hero. A true hero. Bomu 2. Kitegeeza that person has been of a great importance kati gwe Simon. Nabagamba nti always I ask God. Nti Dr. Tio kufa Simon kafe kuba kati ogasa akyensi. Namba abaana bange. Yamba bokka. Nze naawe nkuyamba. Kubanga mpaka government amagezi ag'okufuga obubi. Abaavu oyinza okuba weddembe. You have to keep them poor. Kuba Simon ofuna emitwalo 2 osooka kulowooza ku malaaya. Kyanjalo kyo kigenda obbera mu lumbe. Anti kiri bwe kiti temwambala yero mu lumbe. Tabadde weenaale. Tabadde weenaale. People power Kasirye Ggwanga gyawagira. Era Kasirye Ggwanga ku mulambo gwe babikkeko akakooka akagundi ka people power.
kubanga abadde Muganda nabaga nti any movement which comes has to sideline with a certain religion and a certain tribe whereby deep information was for the Baganda. Kyovola bati yalinnya ku bukulembeze nti ne 82 Kawanga yali awangudde 72 gundi mwato kyogera nti NRM yagira kuba Westerners mostly from Rwandese. Secondly nti UPC yagira ku Balango kati neewunya okulaba dipping eri mu Nobert Mao maliriza era people power eteekeddwa kukulembera Muganda eva because the formation of Baganda kakati Kasirye Ggwanga we are not sending off Kasirye Ggwanga we are laying him to rest. musabire Sara ate musabe mutuukirivu bamusabira abadde mutuukirivu omutuukirivu bamusabira nti oli mukwerusa zali a beautiful woman nti ali oli mukumwerusa kati musabira musaba akusabire atuse Sara ayi Kasirye Ggwanga tukusaba tugireko Museveni